ffe wano mu nsi ne bwe tunayogera ebingi ne bwe tunasupportinga tutya ne bwe tunakola tutya Junior togenda mujja ku family ye. Blood is thicker than water. Family ya Junior yesinga omwagala n'omwagaliza okusinga ffe ab'ebweru ekyo takyerabiranga. Mu family si buli omuntu ogenda kukwatagana naye. Wabula ate bobo okukwataganyira bo baba banno ddala, especially abaana ba muzeeyiwo. Era mukubiriza nga muganda wange mu kumwagala kwe mwagala n'ensi kwe mwagadde. Tekumwerabizanga nti abamwagala ebituufu be bali. Lwaki? Ffe tuli banduulu. Wadde omuliro. Bw'oba kumanya nti bw'obanga oyagala okumanya nti abantu bo be babo oba baavu oba tebaasoma oba tebakwagala, funa obuzibu. Tewali mukwano gwagenda kujjanjaba akwate mu mwezi gumu ng'akyali awo. Wabula ate waliwo sisita wasobola ogamba nti ngenda kusuulawo obuvunaanyizibwa bwa famire yange ngende nzijanjabe muganda wange, sijja kukkiriza kulaba nga ali awo aseega afa. So tekikwerabizanga nti abantu baffe magoma gavugiraani gavugira aliwo. Olwaleero Junior ayinza n'okufa nga kati yabamujjuzza nti okusinziira kati ku mbeera eriwo osobola n'okuyingira ebyobufuzi n'owangula. Siba tulina okutambuza obulamu. Banyabo ne bassebo tubaaniriza mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale gyonna gye mutuusizzaako engalo mu Uganda n'emitala w'amayanja. Abatulabira mu kyonde ky'Abawarabu banywanyi Abu Dhabi, Dubai, Saudi Arabia, Jordan, Oman, Qatar n'ebitundu byonna ebiri awo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kusaba naffe abali ku muliraano mu Kenya, abali South Africa, abali Canada, abali mu America, abali Germany, abali France, n'abali mu nsi yonna ne banywanyi wano mu nyaffe Uganda. Mwebale nnyo, mwebale ddala okubanga mutambula naffe. Nze Sesanga Bate the Great Extra Digest mugoba nsonga. Tuline Faizo twakedde wano ku Phase Cafe ewandegeya okusobola okubaako ebigambo bye tugaayagaayamu. Omanyi bingi ebitambula mu nsi bodde eno bodde eri bulijjo dde osanga byayo. Ogamba otya Faizo? Muganda wange sina buzibu. Okedde ku nyuma. Enkola yaffe. Bulwadde. Kubanga tukola mu bantu. Naye nsanyuse nnyo okubalabako ttiimu yonna ya Extra Digest mugoba nsonga. Sebo omutesitesi era omwanjuzi mukulu bate ne ttiimu yonna nga bwe muzze nsanyuse nnyo okubalaba. Amanya n'eddoboozi nze Muyiga Faizo Kisiki. Abasinga tubadde tulabagana nnyo mu nsonga za mmere. Kyokka ate bwe tulabye ensonga ezitambula ez'enjawulo sala naffe tugatteko ettaffaali. Kisooka nga bannansi aba Uganda terinayo bantu balala okujjako ffe. Ekyokubiri zitukwatako ng'abazadde. Kubanga omuzadde bw'alaba ekintu kyonna ekikwata ku mwana amanya nti leero bwe kiba nga kiri wano enkya kiyinza okujja ewange. Ekyokusatu okuwabula. Kubanga okuwabula kuzimba omuntu kyobalanga muganda aga nti amagezi muliro wegakugwako ng'olumba neiba wa muliraanwa. So mbeera efaanaganako bwetyo tusazeewo naffe ne tugamba nti katubeegatteko tuzimbe eggwanga eriyimiriddewo ku morals. Kubanga eggwanga litalina mpisa teribeerawo, teriba ggwanga. Tuli ku nsonga ya muganda waffe muto waffe oba mukulu waffe Tamale Junior. Waliwo empisa obuwangwa ennono. Olwaleero akattu akaliwo ne famire, tutunulire famire ya Mirundi. Famire ya Mirundi olw'ebyo omukulu ng'akyali mulamu, mugenzi tayogerwako nnyo naye ng'akyali mulamu, baga nti ayina bye yakola nga famire bigikosa. Naga nti kati we biba famire bigikosa katugende eyo eri abanyiiga twetonde bwe Bwakabaka bwa Buganda. Owekitiibwa Katikkiro n'abeera loud and clear nti nayogedde ne Ssaabasajja naŋŋamba bawulirize era ekisonyiwa akibawadde. Asiimye n'asonyiwa. Nekitegeeza nti biri byonna ebikyamu ebyakolebwa biba bisiimuuseewo. Omwana aga nze ng'omusika
sikkiriziganya n'ekyo ekyakoleddwa era kati olutalo lw'amaanyi tuli bavubuka tuli bannayuganda abamanyi ennono n'obuwangwa bwe birina okutambula tusoke ku famire muvu ya famire ogenda Emmengo yali positive yali negative of course neyanza nnyo ssebo neyanzeege kyannaku nti tutudde n'abalala batudde n'abalala batuula nga discussinga famire etali yaffe naye olw'okubeera nti ebyogerebwa biyinza okuyambako okuluŋŋamya twesanga tetulina kyakola okugjako okukyogerako banatusonyiwa nnyo bannaffe abo olw'okubakozesanga case study naye ne famire endala kibaayo ebizibu tebimanya nnyumba mbi ate nga bwe twogedde mabegaawo nti ebizibu biwanyisa biseera n'abantu naye nga ffenna bitukola ki bitutuukako famire ogenda Emmengo okwetonda magezi gange n'entegeera yange nebyeddala nga kadde kabonero ka buvunaanyizibwa nnyo kabutegeevu era kakisajja kikulu era mbeebaza nembayozaayoza Mengo nga institution toliyita dduuka lya muntu nti enkya ligenda kusengukawo Mengo ebaddewo emyaka mingi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bwe yadda mu 1993 e Naggalabi ne bamukakasa ne bamutuuza Mengo ledde yali akola ki yaliwo Mengo yaliwo weeri ate eribeerawo so kali kagoma kakukkubo okekoonako n'okola ki n'ogwa naye ko tekayinza ggwa obukulembeze bwa Uganda bukyuka kyokka ate obw'Emmengo omuntu okukyuka amala kukola ki kussa mukono so mu mbeera efaanaganako bwetyo saagala ffenna tulivinga ebulamu bwa bulimba nga tulowooza nti okwetonda kwa bannaffe abamu nga mukulabanga okw'okubalaatiramu nti kabonero ka buvunaanyizibwa bannange eno ensi eyimiddewo ku values labira ku bizinensi yo labira ku makaago for starters bw'ogakola olina naawe wadde gago olina byotakkirizibwa kukola nti wawasa omukazi toyinza muboggolera buggolezi toyinza muvuma buvumi naye kimukola ki kimujigiriza kakati nga bw'omanyi nti maka gange ntambulira ku mateeka newankubadde gwe Ssemakasiga nti bw'ogula engege oba kuterako nnamba nti kyoyagala kyokola ki kyolya wadde obuliri bubwo toyinza bwebakamu nangatto ezo zonna tutandikira ku values nti zitandikira ku gwe ng'omuntu kakati ate bwe tujja mu nsi eri open world ensi erina amateeka n'ebiragiro ebigifuga era erina empagi kweyimiridde twayogera luli n'abantu nga mbaga nti ensi eyimiridde ku mpagi ziringa 5 eyimiridde ku social political economic religious ne culture ezo empagi 5 ne bw'oyagala otya tewali nsi etazivaluwinga newankubadde ffe abantu abamu oluusi tugenda netuyitirira ennyo netuyingira ennyo netugetinga grounded mu ddiini ezimu netuzibuusa ki amaaso naye ntwala omukisa guno okutegeeza abantu bonna nga tukomawo ku kibuuzo ky'ombuuziza nti ogenda Emmengo yabadde ensonga ntuufu nnyo 100%. Kabaka si muntu newankubadde tumulabanga nti musajja munnaffe naye njagala okubuulira nti Kabaka yava mu kifaananyi ky'obuntu nadda mu kifaananyi kye era kye kyemuyisa Saabataka alina amanya galinga mu 99 gamukakasaako obuyinza obusukkulumye ennyo ku nze Faizo kuggwe ne ku basajja ffenna abalala essebo ensobi yakoleddwawa we waakoleddwa ensobi mu famire ne mu kikolwa omwana oga nti kyemwakoze nedda otamwebuuzaako otasooka kutuula oba ebigambo ebyayogeddwa eri bye byamunyiizizza kuba olwamala eri omukolo olwaggwa najja nagaa byemukoze bifu nze sibikkiriza abantu nga babuuza as who
ensobi yali luddawa ekisokera ddala bana ebintu bya family bintu biwanvu ate obuzibu obubeera mu families bwe bumu olwaliro oyinza okulaba nga tulya kifaananyi kya family eyo ne family yange bye bimu neyiyo n'ey'omulala naye waliwo ebintu ebirina otukujja nga babiyita bimugatta kabaka mugatta era kyoba olaba Mengo abantu bonna gye bakolaki gye bali recent waliyo minisita nga Muyindi abantu bonna kabaka bakolaki ffenna atugatta kakati ensobi yavuddewa bannange era nga bwe twogeddeko emabegaawo nti tuta respecting values tutugera ku respecting abantu mukama waffe oba mukadde waffe mukulu tamale Allah bw'aba yamujjulula tekijjaawo buvunaanyizibwa bw'abalala basigaddewo kuwumbawumba famire okuddamu okutambula obulungi okutambula obulungi kutegeeza okusooka okuttaanya ebibadde bisobye oba ebitatambula bulungi kuba buli muntu mu famire yaffe ze tuvaamu waliwo olabira nti taata wadde waali naye kino ekintu nze sikiraba bulungi nti bwati bwakitambuza bwe kirina okutambula era n'obeera ng'omuwabula mu kapasiteyo naye n'otabeera ate nga naawe omwegattako kubanga emuzaddewo oba bakadde baffe ensonga ki batusomesa baganye tubalizoningireko tubayambeko mu kulowooza ddala mu bintu ebisinga okubeera ebikulu kyora nga taata wayinza okubuuza Faizo oba mwami bate olaba otya lwaki wano tetuzimbawo ennyumba etunudde wano nakusinziira bwendabe enkulakulana nabwejja nze ndaba twali bati tulindamu ettaka lino nerikola oba litaka tulitunde olaba otya nti omuyambako okulaba nti mukutaanya ensonga mu mbeera y'ekintu ekikulu kakati simanyi nteekateeka yabwe bwe yali mu kutandika oga nti bagende Mengo naye nga kyekyali mu kusabira omubiri gw'omugenzi wennyini yaga ntumanyi obulumi muganda waffe bwatadde kuki ku Bwakabaka ne Buganda yonna era tusaba owekitiibwa Katikkiro tusaba atukkirize tugende tutuuse naffe okwetonda kwaffe olw'ebyakolebwa kubanga ffe famire weeri eya Yowaana Mirundi weeri ate tukyaliwo ate Buganda tugyetaaga awo kyatandikira kakati kabonero kali kalungi omanyi mu nsi eno si toyina kubeera ku kituufu kyokka siyogera ku perspective yagenda Mengo nembulamu bw'omuntu oluusi olina okuleka ekintu ne kiyita okusigaza emirembe kakati muto waffe mu kifaananyi kino kubanga tukkiriza nti abasinga obungi badde bali composed ku idea naye muto waffe bwabeera nga ye yakirabye nga sekyadde kyamakulu it was a very big problem nti kyadde kyabulabe kyakabaate olwaleero oyinza okutunulira ensobi gy'okoze n'ogitegeera myaka 10 nti yali ensobi nnene oluusi nga n'ebigambo biwayogera tokyayinza bikola ki bikomyawo naye nze nkakasiza ddala nti famire mu kusooka mu kikolwa talina nsobi gye yakola kubanga yagenda kiro yagenda misana bwe yagenda Mengo tiyawetako koona lyonna nti oba oli awo bafunamu enkenyera ne batiitiira famire yaabwe bajja bonna tewajja muntu waki muntu omu so bwe kubanga kwaliko abaana b'omugenzi abamu n'abakulu mu kika kitegeeza nti bambi kye baakola baayagala kuluŋŋamya tebakakasa nti obutagendayo kwali kugenda kubabuza ssente naye okulivinga in harmony kubanga wano mu nsi gye tulimu eya Uganda Buganda econstitutinga 90% bw'oba oyagala kulivinga wano ng'oli olyoke kyobola banga n'ababaka ba parliament wano mu Buganda nozabavawo ababaka balinga oba 5 mu something naye bakulowoozesa nti baconstitutinga kubaka ebisatu mu something oba 5 abali mu parliament bano ab'omu Buganda bali so much pronounced yagalagana akkiriza lekayo Kampala ali muki mu Buganda Kampala avuga nnyo newankubadde ebibuga bya Uganda bingi era by'amaanyi
so kikulaga nti olina nga tonnaba kwogerera ku mbeera nga ya interest okwagala okwematiza soka otunuulire Buganda ng'ogijja ku level eyaffe bagiwadde omuliro ng'ogissa ku kifaananyi ekyensi yonna nti Buganda kintu kinene nnyo so ogende Mengo nze nyongero beebaza nobayozayoza wabula ate omanyi oyinza okukola ebirungi bingi nnyo ate n'okomekereza nga obyonoonedde mu dakiika emu akabonero akabaddewo nga batuziza family meeting ngaddemu ensobi bbiri ffe tukkanya ffenna mu famire zaffe bwe tuba tugenze mu family meeting family meeting efaananako n'ogenda nga muli badirector mulina company ne mugenda mu lusirika bwe mugenda mu lusirika mukkanya nti twagalayo simu tugenda kweyabya kubanga fenga abaana b'omugenzi ffe waffe tulina tugenda mu meeting nga tugenze kukola ki kweyabya mubuulire era tusaba nga twatula wiiki ngemu tugende mu mbeera efanaganako bwetu ne tusaba nti buli omu bw'oba owuli olina ekkonda lyonna ku munno lisembeze twagala olyogere tebasiba na ttaayi tosiba ttaayi bayinza okutuga so tujje twekole ki tweyabye kakati bwebanga famire yayise abaana baganda b'omugenzi basenga bakojja n'abalala bonna nga twabalengedde tukakasa nti okuleeta amasimu kyadde kibi smartphone ng'eri mu mikono emikyamu kubanga buli wabaawo butakkaanya buli omu afuba nnyo okulaba nga akola ki abuta ate obubaka busaasaane ate nsi gye tulimu kati yayonooneka abantu baagala nnyo ebyonoonese ekyokubiri senga owa famire oba senga muganda w'omugenzi ebiseera bingi kino nkyogera mu perspective ya muzadde ffe abazadde tuyina ebisoomooza bingi bye tuyitamu naye wakati mu kubiyitamu tebituggyako buvunaanyizibwa na buyinza kuluŋŋamya senga oba famire ogoba omwana nga bwe bamugoba n'asituka ne bamuwerekereza ebigambo jangu weetondo oba teweetonze toddanga fuluma genda kisiraani biki kakati nze nga yali afiiridwa ku bazadde kikutwalira akaseera kawanvu mukko okwongera okukomyawo obwongo ku reality waliwo ekintu ekibeerawo notakiriza nti kyaliwo kakati ate bwe kitomera incident egoba mu meeting n'ebigambo ebisongovu ng'olukatu tebikoleka kyekimu kyoba olabanga newankubadde junior adde mu nsobi ebbanga lyonna naye yasobodde okusikowalingira mu mbeera bwetyo kugamba omunayuganda ye tatunuulira n'afuna sympathy nti omunayuganda tatunuulira kyamabega atunuulira nnyo omuzannyo we gutuuse nejje gugenda okuggwera kakati ekyokubeera nti senga oba oliawo bambi naye abadde n'obusungu obungi newankubadde abantu bagamba nti osanga nemabega biki bitagala kutunuulira buli famire zonna mweziri naye bwadde buvunanyizibwa bwa famire okutuuza omwana ono era bukyali bwayo ffe wano mu nsi ne bwe tunayogera ebingi ne bwe tunasapootinga tutya ne bwe tunakola tutya junior togenda mujja ku famire ye blood is thicker than water famire ya junior yesinga omumwagala n'omwagaliza okusinga ffe ab'ebweru ekyo takyerabiranga mu famire si buli omuntu ogenda kukwatagana naye wabula ate boba okukwataganyira bo baba banno ddala especially abaana ba muzeeyiwo era mukubiriza nga muganda wange mu kumwagala kwemwagala n'ensi kwemwagadde tekumwerabizanga nti abamwagala ebituufu be bali lwaki ffe tuli banduulu omuliro bw'obanga oyagala okumanya nti abantu bo be babo oba baavu oba tebasoma oba tebakwagala funa obuzibu tewali mukwano gwagenda kujjanjaba akwate mu mwezi gumu ng'akyali awo wabula ate waliwo sisita wasobola ogamba nti ngenda kusuulawo obuvunanyizibwa bwa famire yange ngende nzijanjabe muganda wange sijja kukkiriza kulaba nga ali awo aseega afa so tekikwerabizanga nti abantu baffe magoma gavugira aliwo olwaleero junior
ayinza n'okuba nga kati yabamujjuzza nti okusinziira kati ku mbeera eriwo osobola n'okuyingira ebyobufuzi n'owangula. Si bwe patyo si bwe tulina okutambuza obulamu tubujjamu mu steps. Ekitannaba kutuuka tokituusa lwakubeera nti olina ekikutomedde mu mbeera noyagala kulira mu kavuyo. Era nsaba mu kaseera kano ate muto waffe Junior bwe yalibadde asinga okubeera ng'ali extremely humble and silent and very very silent. Kubanga buli obeera mu mbeera nga ensi ekutaddeko amaaso oteekeddwa okusooka tokutta ki ku bigere. Botta ku bigere bikuyambako omanyira ani mukwano gwo, ani mukwano gwo, ani gwe nnotambula naye, ani munno ddala, mpulirizaani ndekaani. Naye olwaleero tuli mu ggwanga nga mu mbeera efaanaganako bweti ate bannakigwanyizi bwe bakola ki? we baagalira basingira ddala okujja mu bungi. So ekikolwa kya famire kyabaddemu ensobi. Naye nga jjukira nti famire ne bweba ekoze ensobi buvunaanyizibwa baffe era tukuddamu okukola ki? Okutuula. Famire erimu abantu abakulu era ababuvunaanyizibwa ennyo. Betukakasa nti balina obuvumu, balina obukugu obusobola okukomyawo obulamu n'okukkaanya mu famire yonna. Ffe tetubasaba banze nga nze kyembasaba ekisookera ddala era nga kikisinga obukulu okusooka okukkaanya okujja ebintu bino mu mawulire. Kyemmanyi bakitandiseeko dda. Bwe banamala okukontaininga ensonga eyo ne bagikomyawo ewaka buli kimu bagenda kikola ki? Kigonjoola. Nennyongera okusaba Junior, bw'oba oyogera ng'ozze mu public, nkwegayiridde toyogera nsonga za famire. Togulumira. Tosobola kuwangula famire ng'oli omu. Kankuwa ekizampa emu. Waliwo omusajja omugaga gwe mmanyi yagaggawala nnyo n'agamba famire sikyakola ki? Sikyagyetaaga. Yatuuka ekiseera n'afuna ensonga ezamwagaza okudda mu famire. Naye bwe yadda mu famire buli omu gamugamba nti wasalawo n'ogamba sente ye mugandawo. So njagala kuzzaawo ekifaananyi ekigamba nti sente si ye buli kimu. Naye bwe tuba nga tukyali mu kiseera kyakkula ng'abavubuka, regardless of what you have, whether oyina ennyumba, whether oyina kampuni, whether oyina famire, whether oyina ki, twetaaga nnyo famire zaffe okubeera nazo. Lwansonga kyetaaga famire njagala kuwaayo ekifaananyi kimu era nga kikulu nnyo. Newankubadde oyinza okuwaganyala n'ofuuka mutwakaavu n'onyiiga nnyo, tekikuggyako ga nti bw'oba ofudde olunyiriri, ekika, omutuba, olujja byovaamu tebiri kuvaako. So ne bw'owaganyala otya okomekeza oziddwayo mu famire yo era nga gyokoze eki? Gyoziikiddwa. So ate obulamu bwe tulivinga buno bugaire butulimba. Omuntu ogenda n'ofuuka serebu oba n'ofuna ssente nezikulowozesa nti olwofuuse wa kitalo nnyo. Muganda wange bino ebintu byonna biri short lived. Ekisinga obukulu kutambulira mu kukkaanya, kutambulira mu bukakkamu. Tulina abantu bangi abasobola okukozesa obuyinza kuba bafunye bungi mu mbeera eyinza okubakozesa ensobi naye basinga okubeera b'emirembe. Asooka sikyogera lwa bya bufuzi. Naye Bobi Wine oyo omulaba ayina obusobozi bungi nnyo bulaga ne kyali naye mukakkamu era ali hambo nnyo ne mu kibiina bw'otuukamu yasinga okwagala okukola ki? Okuwuliriza. Owokubiri ye mukulu Museveni president asobola ogamba nti bate leero gaggawala n'ofuuka biliyoniya n'agamba leero fa n'ofa, n'agamba leero yavuwala n'okola ki? N'oyavuwala. Naye Museveni amidst all the power and influence z'alina yasinga obukakkamu kyolanga bamuvuma enkya n'eggulo naye n'atanoonya ani amuvumye. Kakati ekyo kabonero kakulu nnyo akakutegeeza gwe atannaba kutuuka ku levo zaabwe nti mu mbeera yonna ogenda kusanga okusomoozebwa. Naye bw'obanga abantu bali bakozesa nga case study n'olabirako kikutegeeza nti oyina nnyo okukakkana wakati mu mbeera mw'oli ne gy'oyagala okutuuka osobole okutuukayo mu mirembe. Nze endowooza yange kavubuka ayina waayingirira mu nsonga zino kwama yage nti mwana wange kirabika akyali kavubuka amuwaga waawa anaakula anaatereera naga nti tekisoboka. Oyo mwana yakubanga kitaawe maama gwe kennyini omwana akukuba. Sisobera kuba nti kavubuka. By the way, Junior musajja mugezi nnyo. Bwe namutasigira nti musajja mugezi omuwulira ne bw'aba ayogera oluzungu lwe luli very rich. Nti talina kyayogera nga kyansimattu.
wabula ayogera bambi omanyi waliwo kye bayita influence. Influence kigambo kinene era kibangi tukozesezza ensobi. Oyinza okufuna ssente olwaleero buli omu ng'akugamba bibye waliguze emmotoka lwaki togula piki lwaki towasa lwaki n'owulya nga oli dominated by external forces naye buli wookomyawo okwetegerera mu buli nsonga tobuguma. Nze mukulu Tamale bwe yafa omanyi okufa kigambo kinene era tufenna twakola ki twanyolwa ng'eggwanga. Tolanga Katikkiro yagamba nti twabulwa wetutandikira okulaga okunyolwa kwaffe naye nga twakola ki twanyolwa. Naye bwe nalaba muto wange Junior ng'akomyewo mu kamera mangu natya nnyo. Omuntu oluvannyuma lw'okufiirwa yayanguwa okudda mu public ate nga mugumu. Nze ne mmanya nti muto wange agenda funa obuzibu kubanga buli wokomawo amangu bw'oli ofiirwa omuzadde nkino nkyogera ku ffenna abafiiriddwa abazadde teri muntu agenda kwagala nga muzadde wo. Maama wo ne taata wo be balina obuyinza bwokka mu nsi yonna obuga nti bate nkusonyiye nga kyategeeza. Abasigadde bonna bwagamba nkusonyiye ayinza okusonyiwa for that time naye ate boddamu n'okola ensobi kiri kyakola ki kyakulembeza. So bwe nalaba muto wange ng'akomyewo mangu ne ngamba tuyinza okukola ensobi era mbadde omu ku abo abatali close nnyo naye nga mumanyi nga njagala mutuukira omubaako kye muadvisinga kubanga nze mpise mu bizibu byonna. Nafiirwa maama nenfiirwa taata. Buli ofiirwa abantu abo oyina nnyo controllinga ego yo nga tokyamuka nnyo n'abantu ate nga tonyiiga nnyo n'abantu. Oba osigadde mu kifaananyi ng'oteekeddwa ennyo okwetegeerera okusinga abantu. Olwaleero ekya Junior oba ekya famire yaabwe tuyinza okikomparinga n'omuntu asobola okubeera ng'omuyimbi oba celebrity. Bambi agaana abeera ku stage awo olw'okuwulira engalo n'enduulu nalowooza nti byalubeerera. Otuuka ekiseera newebuuza nti enduulu gyembakubanga enduulu baafa babasengula tekikwerabiza social media kaseera ki buseera kyolanga kubeerako ebintu bingi nnyo ebikola news newebuuza gye bibulidde nga tokola ki tomanyiiyo. Junior muganda wange siina buyinza bukubuulirira siina buyinza bukugana kyoteekeddwa kukola naye ate okwogera ekituufu buvunaanyizibwa bwange kubanga bwe nkubuulira ekituufu sikigamba ggwe nga muntu naye nkigamba abantu ffenna abali mu kkula abali mu kukuza abaana nti bambi nkwegayiridde nnyo obuganzi bwonna bw'ofunye manya nti omukisa wagujje waka. Tewalonze mulonde ku kkubo nti walinawo gye waguguza gye wagusuubudde. Omukisa guli ki guli waka. De waka okakkane ebigambo bingi amaanyi mangi sente nnyingi nga bw'oyinza oga nti obirina naye ebyo byonna tebigula tebina biyinza kugula famire mwosobola kuzaalibwa mpya okujjako eyiyo. Bw'otunuulira naade ntungizaayo okutunulira ku social media handles z'abantu n'abamu betumanyi abamu their media personnels abalala bali mu biti ebyenjawulo naye nga bagamba nti wano Junior mutuufu nti famire egezaako nnyo okunyiga Junior ennyindo olw'okuba bakimanyi nti yali amulwanirira yafa kati baagala okukakkanya amaanyi muzeeyi ge yalina kati n'omwana baagala mukakanyizaamu y'ensonga lwaki bo balaba nti nno Junior bamuyisa bubi. Anti kakati abantu balina okukimanya nti ne babogera ebigambo ebingi tebasobola kulemesa famire kyeyagala kukola kubanga tebagenda kuyingiza tetugenda kuyingiza buyinza bwaffe mu famire eri paka emyaka n'ebisibo byonna wabula ate obuvunaanyizibwa obumalawo endooliito zonna busigala kuki ku famire. Sisuubira mu ndowooza yange n'emagezi gange nti ne bwe mbeera nze nti waliwo asobola okunfutyanka ku kyemmanyi nti kituufu wabula ate kyetaagisa okukkanya n'okwogerako nga ffenna tukkanya nga famire
osobolera ddala bulungi nnyo okwogera n'otegerekeka era n'otanyigirizibwa. For example, omuntu okulaga nti oli wa buvunaanyizibwa mu famire yo gy'ova tewetaagana kukiraga maanyi naye mu buvunaanyizibwa mu bikolwa. Nze waffe mu famire mwenva ne baba bakuŋŋaanye miliyoni ne baba batukuŋŋaanye 10 ne baba batukuŋŋaanye 3, 5, 10 nze mba omwogezi ne sikisabangako kijira mu buvunaanyizibwa bw'okoze eki bwetisse. So famire ze tuvaamu zonna zirimu abantu bangi ate ffe ne bwe tubeera mu famire zaffe waliwo n'oli najja nga musajja mugagga. Nze nina omuntu gwe mmanyi wano munene era wakitiibwa nnyo ate munnamateeka mukuukutivu. Nagendako lumu mu famire yaabwe nga mpise nga balina famire meeting naye natya nnyo bwe natuukayo ate ekyembi naye musajja wankima naye bwe natuukayo era navaayo nfunye ebyokuyiga bingi. Balina famire meeting naye mu famire meeting nasanga oli buli omu si gwetiisa amaaso. Enkuba kiri ekyembi yali etonye nnyo naye nga yali mukwera yateegeka obutebe ngamba iye ate mukama waffe yakola bino mweno mumanyi kirala naye kakati abavubuka oyagala nnyo okulaga nti oli ki wa kitalo naye oyo musajja nga talina kyeyetaaga mu nsi baba baana abazadde baba bizimbi bwekuba kusoma yamalayo tekyalina kyamanyi kiri awo nkimubuyanya naye lwakubafe abavubuka ate bambi buli wofunayo ekitono kikulowozesa nti either gwosoose oba kyofunye nti gwakisembyemu. Naye empungu eyambuka mu bbanga naye tokola ki terya bire. So tukkirize tugaane ffenna twetaaga famire zaffe. Njagala kusiga ekifaananyi mu mbeera efaanaganako bweti nkikomyewo kuffe ffenna abazadde nange ndi muzadde nawe oli muzadde naye enkuza yaffe ng'abaana omwana tanyiiga naga nti nfunye obusungu ku myaka 2 nejjako waya famire njikooyi famire njivuddemu nze nno nsobola obbakuba nze nno nsobola obbatema nze nno nsobola obbavuma. Wamukuza otya kuva buto omukuzizza otya. Nkubiriza abazadde ffenna bubeere buvunaanyizibwa bwaffe ffenna okumonitalinga enkuza y'abaana. Abazadde bangi tusuddeyo nnyo obutali buvunaanyizibwa bumala ddala ku baana baffe ddala mu nsangi zino nti famire nnyingi nnyo tuweerera abaana especially nga bakyali bato. Abaana baffe tetubawadde budde. Okimanyi bulungi nti ffenna nze nawe n'abala bonna abali ku show tukimanyi tuweerera abaana naye nga twasigaza buvunaanyizibwa bujja ssente mu nsawo kusasula. Ate kakati buli kintu kye tugenze ensi bwegenze ekulaakulana globalization bwagenza ajja atuggyeko nnyo interface wakati waffe n'abantu nti school fees katuzisasulira kuki ku masimu tokyalina budde bugenda kulaba ku headmaster. Kati weesanga sisaawe noweerera omwana nga tomanyi musomesa amusomesa tomanyi headmaster tomanyi baasa tomanyi disciplinary committee okitegeera. Kakati ayi naawe ng'oli bize omwana osanga yeebase ate ku makyaka era nnyo shato ng'emukimye so omwana takulabako. Omwana amala wiiki nnamba nga mubeera waka naye nga takumanyi takulaba. Kakati omwana oyo bambi buli wakula ate obwonge buli open buli kyawulira buli kijja mu matu ge ne mu maaso ge kyakola ki kyatwala. Kati agenda okulanga ate ne taata we talina budde ne mama we talina budde. Kati omwana nafuna chance nyingi nnyo ekola ki ebula. Tubalekedde abaana amasimu ate ffe ntulowooza nti kugamba fano ebintu bintu tubiconfusinga okutiitiibya n'okwagala tubiconfusinga. Okutiitiibya kwe kutya era okwagala kwe kutya. Omuntu ayagala omuntu ajja namuga nti bate okoze ensobi wano kino kya nsobi kino kikyamu bate wano ngenda kukuba ate ngenda kuvuma. Kyobola mu nsi muno buli wejjako abantu asobola okugamba ku nsobi zo okula muki okula muwowa n'obula. So nkomawo nga ngamba nti tuzze obudde mu baana baffe. Nze kennyini natula wansi ne neebuuza naye bano abaana benteeka ku shato kikye sisobola kukola ku bo. Ne ngamba nti shato bw'aba ng'asobola okkeera sirabangako shato ng'ezijjidde ku limoti nga yeevuga agivuga muntu. So nange kankole ki kankeeza abaana bano nyenyigiremu naye bukyanga nenyigiramu
ntegedde ebintu bingi nnyo ebifa ku baana n'okusinga libwe nali sikola ki nali simanyi. By the way nali nkyogerako ne ku luli nti omwana ow'emyaka 4 aba ategeera ddala bulungi nnyo era asobola okunyumya ku levo ye n'otegeera n'ategeera era bw'omugaa nti ekyo kibi n'akitegeera. Naye kati ffe tulina engeri gye tubayitwa ba minors n'omumma obudde nolowooza ntakola ki tategeera. Ekyokubiri wano mu kusoma abantu balowooza nti okusomesa omwana mu ssomero ery'amaanyi kyekisinga okuba ekirungi wano nakyo kicontributinga naye okwengeginga omwana because charity begins at home. Empisa obuntu bulamu n'embeera z'obuntu tebazizimbira ku ssomero. Kyobalaba omuntu bw'omala okusoma ebikola omuntu besides the degrees, the diplomas and the bachelors and the masters and the PhDs ebidefining omuntu si bitabo naye mpisa obuntu bulamu obwesigwa obukwata mpola obutapapira bintu ate nga essomero tebikola ki teribisomesa ebintu ebikomawo nga tulina bifunira waka. So omuntu yenna awaganyalira ku kintu kye bayita waka aba tamanyi kyakola ki kyazanyirako. Kifaanana n'okubeerawo gwe n'osanga taatawo oba n'owulira nti waliwo kojjawo omugagga gwe noyagala okubeera nga gw'oyanjula mu bantu nti ye kitaawo newerabira nti taatawo weza mulema weza teyasoma weza tafaananika yaani taata. So bannange bazadde bannange okwewala ebizibu byonna bitusobola okufuna wakati waffe mu kubeera nga twagala nnyo abaana okwagala nnyo omwana kuleme kugamba kufoosinga nakuteeka mu state ate emufuula mu mbejja. Wano tulina famire zetumanyi ng'abaana babwe tebakwatwako era n'omukwatako omwana n'omukuba ng'okijjamu enjawulo ayinza n'okukusiba. Naye ffe tukulidde kukubwa tukulidde kukubwa nakuwabulwa era mu nsi muno kasita weewala ebyo ku famire oba ku baana bo manya oli mukola ki oli mubabuza. Ensi gye tulimu ekyakulaakulana ensi ekulaakulana ebeeramu ebintu bingi nnyo ebyetaaga okutaanya ng'ogunjula. Omuntu agenda nayagala okuza omwana nga yesembesa kukyalaba mu America nga gyali oba e London oba anywhere outside this country. Ensi zirina mu levels of development zatuuka ku kye bayita high mass consumption. Ekintu kyonna bwe kituuka ku high mass consumption kitegeeza nti buli nsonga yonna egira mu kulaakulanya eggwanga bagitunuulira. For example bwe tuba tushokesingira ku America ng'ensi America tewali field y'ebyo ebigira mu kugikola nga tebagitunuulira mu kukuza abaana mu kusapootinga abaavu mu kusula kw'abantu mu kulya. Kyobalabanga buli muntu ali e Bulaya for example mu America kizibu nnyo omuntu okulemerera okwaffordinga obulamu. Omanyi lwaki? Badu ne bagamba nti naye kakati enensi tekyagaziwa ogaziwa kwayo n'okulakulana kwayo kwakola ki kwakoma. Tokyayinza kugenda mu America ne bogaggawala n'ogamba nti ogenda gulayo poloti ozimbe. Kakati ne bagamba nti kati tusigazza omulimu omunene gwaki gwa kumakinga abantu baffe kubeera nga they can afford life. Kyola mu America osobola okubeerayo nga osobola okulya osobola okujjanjabwa osobola okuba ya time that is the responsibility of the government. Naye bw'obanga otunuulira America gy'oli n'ogamba junior mutuufu ng'owagira America tekikwerabiza Uganda oli California oli Walmart oli Massachusetts oli Birmingham oli Qatar tekikwerabiza Uganda gy'okola ki gy'ova lino eggwanga likyakula tewannabeerawo nteekateeka y'amaanyi yasimba eyinza tukakasa nti Uganda yetengerera yekola ki yesobola. Tewalabanga waliwo n'ebiseera bingi mu parliament yawo tufuna okusomozebwa nti amateeka gajja nga naffe twalibaddemu ne interest egagaana naye ne wesanga nga abagakulembedde ate be ba chief sponsor ba gavumenti eno nga tulina bwetukola ki bwetugagaana temutuleetera lino tetuyinza ate tutya nga tukyali under the support and aid of the foreign countries. Ne kakati America egenda kweguya ki ku Uganda. Kakati bw'obanga oyagala kutegeera obuvunaanyizibwa bwa famire tunuulira kikozi kitekemu mu magezi amasome ogambe nti kakati nze kankomparinga Uganda ku America okomparinga Uganda ku America kifaanana n'okomparinga famire mwova
n'endala gyoyagala oyagala kwewagula okombeyalinga family muova ne gye wayagala okuliramu nti singa nze nakuliramu nga byonna tebikola ki tebigatta era tebisoboka so ekyaffe kibeere kyaffe akatono akaffe kasinga ekyabangi ekitali kikyo yesebo tumalirize n'omutimbagano guno enkozesa yaagwo omutimbagano kati gwe gutuvuga kakati nyina omutimbagano kati gulimu ebintu bibiri ekisooka gwajiddemu kituyita peer pressure abantu bakompitingira ku internet okwo ddala abaana b'obuwala bwalaba gundi ng'alina kino naye ayagala kulwana kukifuna oba ate abaana bamaliridde ayagala kuba bulungi by all means and the choice is you must either be rich or rich tebakyalinayo option kakati ekyo kikuteeka mu nkozesa ya social media enkyamu nti olwaliro omuntu ajja kusanga bate gwe yasoma naye amulabe ku kitimba bate kati avuga benzi bambi obeere ku pressure nze njijjeewa nkoze ntya wasanga mugano okutwala mu luminati webale nnyo kakati ebyo bitumekingira ddala okukozesa social media mu bukyamu nti oluusi bambi okwegomba mu bukyamu kukutomeza era nekukozesa ensobi kakati buvunaanyizibwa bwaffe ng'abazadde naye tekikwerabiza by the way nti waliwo famire nyingi nezimu kweziri kubanga olu nali ku tiktok okwo ndaba omukyala alina kampuni bagiyita evergreen nayegira ebigambo birungi n'agamba nti nze regardless of kyetulina kino kyetuli mukazi mugagga naga nti nze monitalinga abaana bange nesawa kwe babeerera ku masimu nze nzisalawo omwana emyaka gyagendera ku simu nze nkolaki nze nsalawo omwana esawa zalabirako tv nze nzisalawo naye kati fe abasinga obungi olwokubeera nti wazimba amaka malungi wateekamu buli kimu tofaayo abaana wabaleka oli bize onoonya biddako naye kyobalabanga emmenge erina puroguramu nyingi nnyo muvubuka agunjuse akezimbira kakati okukula obwongo bw'omwana buno buli wotabuteeminga n'obugerera bweyingiza kingi ate buli weyingiza ekingi ayagala kukozesa kyakoze eki kyayingiza so bazadde bannaffe mwenna bakadde baffe ffenna okwagala ennyo omwana kulebe tulowozesa nti buli kyetulina kimugwanidde okukifunira wakyagalira omwana tumusomese tujje nga tumuzimba amanye nti essimu nnungi naye si ku myaka gyendiko abazadde bangi ssebo mu international schools bawa abaana amasimu omwana wa pitu ng'agenda n'essimu ku ssomero alina iphone ssebo naye ekyo tugamba nti obusobozi we buli naye omwana ono olwaliro omupaki omufiidinze na buli kimu ye kyayagala naye tobaze gwe butabeerawo okwonkya singa tobeerawo ensi egenda kubeera etya olwaleero simanyi oba otambula mu night life ekiro otuuka mu mabaala tetugambye nti ffe tusinga kubanga tuli bagezi naye ate babayita abasiru ne bannambalo gyegali tebayinza tubala naye ogenda n'oyingira mu mabaala ekiro night shift n'ogamba nti Uganda is headed for the worst lwaki emyaka gyaffe egy'abavubuka tunywa netugangayira ne batukozesa ensobi tutamiira tukozesa buli kiragalalagala buli ekiri awo naye mubikozesa siga nti bye bituufu naye olw'okubeera nti bazadde baffe batulagajjalira ewaka kakati neofuna chance ekituukirira so bw'oba oyina abaana ddayo ewaka mangu nnyo obakebereko ocekinga ebisenge byabwe ocekinga ensawo zaabwe wansi newaire bagwemu bugwi obaaze ojja kubaako kyokolaki kyozuula ojja kubaako kyotaasa kakati social media it is by choice you can either choose to use it in a bad way or in a good way abantu bangi olwaleero saawe ne botekako tiktok ogenda kusanga tiktok nze yansanyusiza kati eringa akatale abantu bayimbirira bizinesi zaabwe basazeewo ne bazikolamu ssente era ne bakulaakulana abalala ne basalawo okugamba nti beetundirako ekiri kulyo kimanyi abantu beetundiddeko nti ensi eno ewadde nnyo abantu emirembe
nti buli wovaayo okwagala okubaako kyoyogera nga kiteekateeka omuntu mu direction entuufu ezimba olabika nga olabika nga yeetaaga okufa era bakubulastinga naye nze nasalawo ne ŋŋamba nti saagala kunjagala nenjagala kunkyayira ku kituufu nti bwe naaba nfudde mukama kano ngenda mu miitinga nga ndi mumativu nnyo saagala kuwangala myaka 7 naye nga mpangalidde bulamu bakukyamuukiriza bantu kubuukira etokota saagala gibuukira njagala kubeera nga ndi omu ku abo abatono abakyayiddwa naye nga tukyayiddwa mu kwogera ki ekituufu amazima era ekikyusa obulamu bw'omuntu so nkubiriza nnyo bakadde baffe bazadde baffe okwongera okumontalinga obulamu bw'abaana baabwe teri agenda kukuliza mwana wo ne bwona mutwala musomero eddungi tewali muntu agenda kukyusa mwana wo teri muntu ayinza kubulya mwana n'awulira bigambo bituufu nanga ebikola sense nga gwe omuzadde era omuntu yenna bwe yeerimba nti nze nafuna emikwano gyange banjagala nnyo bankolera ne pate bancontributingidde nnyo olwaleero kankubulira akantu akalala nga tusembera okumaliriza omugagga bw'aba awasa ayinza okuba nga musajja mugagga nnyo naye mu kuwasa kwe abantu mikwano gye bamucontributingira ssente mpitirivu naye tekimuggyako buvunaanyizibwa wakudda mu famire n'alaba famire yegamba ki era buli mukolo gwonna bw'ogujja mu famire gubula famire kintu kikulu nnyo newankubadde nti zajjamu ki ebizibu emirirembe naye tulina okumanya nti kakati mu famire yaffe bateeno ye muzibu nomanya nti muwadde mu buzibu bwe ngenda kumanya bwe ndiringa bulirinzi naye ekintu bwe kiba kibi bw'ozaala omwana omulema tomutta manya nti katonda ndeetedde mulema oba muzibe oba kasiru kannoonye butya bwenkola ki bwempangala naye kyobalabanga lumonde ne muwogo birina kyamanyi kyebitusomesa ng'ebimera bw'osima lumonde ne muwogo kikyoyigamu oyigamu ki bw'osima lumonde ne muwogo omu awoomerera omulala talina test kakati kikyembadde ntegeeza kyentegeeza kikino nti bw'osima lumonde ne muwogo osanga yenna yeesibye ku miguwa yeekutte kikutegeeza nti wano mukulaba olaba kiti oba olaba kikata kya lumonde naye munda mu kyo oluganda lwatandikira omwo tewali mu mmonde gw'osanga guli gwokka oba muwogo nga guli gwokka oba kasooli tolina mpekezo osanga zejjeeko ziri wamu so tukkirize tugaane bintu bingi nnyo ebitulaga nti tulina kubeera kimu tulina kubeera kitole tuddeyo tubeere bakakkamu tumanye bumanya butya budiringana famire zaffe kubanga zeziriwo tetulinayo tuyinza kujja famire endala bazadde balala nabantu baffe balala yesebo kale bwe tutambudde banyabo ne basebo ebigambo byogeddwa nga byamagezi awulidde baako kyojjamu kyolowooza nti kikolera kyoba otwala kyolowooza nti tekikolera kirekere omulala abuuke nakyo bwe tutambudde tubadde ne Faizo nga twogeramu ku bigambo ebyetaagisa nze sesanga batekulwa extra digest mugoba nsonga akuume